Yes, mbaniriza kadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale vaawo mpite ojjukira omwaka ogujja ogwa 2026 bagenda kuba balonda mu ggwanga lyattu Uganda bagenda kuba okulonda okenjawulo okulonda abakulembeze b'eggwanga ba MP naye vaawo mpitewo yeeyongedde okubanga atoba opposition egamba nti bannange gundi State House tulina okubanga naffe tukwaki tulina okubanga tugitwala amateeka akkirizo bagaana nkugambe ekintu kyakoze ki kyatabuse jjukira gibuvuddeko emabega gino Museveni yavudde n'akola ki nalabula abamubise jjukira bamubiseeko nga bagamba nti sebo nti embeera egyalimu mbi nga bagamba nti yehe lulwe yavudde n'agamba nti bannange UCC munoonye omwana oyo eyambise era nga munange State House opposition egamba nti bannange tujagala omwaka guno ogwa 2026 tujagala binagana tuko tujja kwegugunga kugambi ensonga zongedde okubanga zo zitabuka vaawo mpitewo 2026 Fadi TV gisubscribinga nyiga kade like nga commenting ate osigale nga ojjekumiddeko State House yiyo buli omu agamba nti alina okubanga akola kyagitwala opposition egamba nti bannaye ku mulundi guno teri kusumagira opposition egamba nti bannange tujagala negino Museveni gyali naye agamba nti bannange nange State House nkyagyetaaga State House nange nkyajagala newankubadde nkaddiye nkyajagala opposition egamba muzeeyi ssebo naffe tujagala tugenda gitwala ku luno binagwerawa 2026 agenda kuba mukambwemu kyenyiza okubagamba 2026 agenda kubeera mukambwemu kampeni zatandise naye nga 2026 ekyamazima nze ndabanga agenda okubeera omwawufumuko kwawukanako ku 2021 agenda kubeera mwawufumuko naye nga byebyo ebimu ku ebitrending akadde kano ku social media ani agenda okutwala State House eno gino Museveni anagisigaza oba opposition egenda kukolya wamu batwali State House eno binagwerawa ojja kumpulira 2021 kyenyiza okubanga mbagamba nti agenda kubeera mulalamu 2021 temwalaba nti naye ali mu kalubu n'ate 2026 agenda kubeera mulalamu kyenyiza okubagamba 2021 agenda kubeera mukambwe agenda kubeera mulalamuko kyenyiza okubagamba kubanga ebibiina byonna byewera opposition yewera n'ekibiina ekiri mu buyinza nakyo kyewera ani agenda okumegga munne enkoona kubanga anamegga munne enkoona agenda okubanga akola ki agenda okubanga atwala State House ani agenda okumegga munne enkoona onaawulira naye nga bwekyolina okubanga omanya 2026 agenda kubeera mulalamu kinyiza okukugamba agenda kubeera mulalamu okwawukana ku myaka gino gisinga gibeerawo mu kulonda mu ggwanga Uganda kinyiza okukugamba gubeerawo ekyo ng'okimanyi nti 2026 agenda kubeera wanjawulo muko okwawukana ku myaka gituzenga tulonda 2021 byali biwero 2026 vaawo mpitewo agenda kubeera mulalamuko ate si ku kifo ky'aba president kyokka ne ku bifo ebyabaka ba palamenti byonna bigenda kubeera byalamuko bigenda kubeera byanjawulo muko era gwe kyolina okubanga omanya naye nga mwongere okubanga mufollowenga Fadi TV yuki ate musubscribinge munyige kadeke RTV Uganda nawo yongera okubanga ogyekumireko kwa jene Museveni yagambye nti bannange abambise mubakwate yagambye nti banenze nkyali mulamu tekejjukira mawulire galinkinga galaga nti sebo gino Museveni nti ali bubi mulwadde mungi atwagaze kulaba nga akimulaba ku TV nga akoze press conference nga ningamba yiki ate abagambye nti ali bubi story ki nabyewakana n'agamba nti yali mulamu tteke naye nga ate ne opposition ekyali ewaga bafuutu soja bagamba mukulu Ssaabajjana Museveni State House tujagala ani agenda okusigaza State House nkyobola mbagamba nti 2026 agenda kubeera mulalamuko binagwerawa
KBTV nyinako RTV Uganda na Faali TV ogifaaliyo News State House vaawo mpitewo ani agenda okugitwala State House yiiyaaweeyo wanyirira okufaako obufi naye ani agenda okutwalawo bintu bya vaawo mpitewo muntu bagamba ati vaawo mpitewo kuba kwesindika kuba kwekubazi eribo kwekubazi eribo gwe vaawo mpitewo egibayita vaawo mpitewo akati akaluka bbiya mukaga bakayita vaawo mpitewo kuba kweragako ku lyanyi asinze eryanyi akuba munezi eribo yajja okubanga akola ki yajja okuba nti nno munnange ayitawo tujja kuba tubimanya mwaka ogwa 2026 kampeni zatandise ndowooza kampeni zatandise okwetoola eggwanga lyonna naye nga following KRTV Uganda nawo mbagala nnyo mwena era mbeebaza nembagamba nti kyemu akola kyakabinja okubanga mugifollowing abali mu ggwanga erya Spain mukwano gwange amanyikidwanga Namukwaya Jennifer ali mu ggwanga erya Spain kutumidde ku bannayuganda bangi abanfollowing abali mu ggwanga erya Spain ne mikwano gyange abali mu America bagenda okubanga musoma muli awo ku University y'omu Chicago ombeere bulungi mbagala nnyo mwena mweraba.